The Newsroom, where untold story is revealed. Minister wabana nabavuka Balamba Rugahara bamutute emisinde alengera bannakawempe bagenze maaso n'okubeera nga ate bakimukola ate ebiri mu kulonda ekawempe ebiri wakadde kano mpawona kimu kisanyusa amagye ne military bagenda maaso n'okubeera nga bakuba abantu ba bulijjo kwoteeka bannamawulire era nga bannamawulire abawerako bagenze maaso n'okukubwa nga abamu baddusiddwa malwaliro wetwogerera kaakano. Ye Kanso Elias Nalukola Luyimbazi agenze maaso n'okubeera nga amaliriza ate y'okulonda naye embeera eri mu kawempe yabunkenke nnyo nnyini ddala era nga mpaawo kusanyusa yadde akamu n'akeddagala just okubeera n'ekigambo kimu kibwe kiti nti press ekyo nno kifuuse kintu eky'omusango ennyo nnyini ddala ate mu ggwanga Uganda. Wuno Balamu ekimukubiza gamba mbu nno Nuupu printinze obululu obuwererako ddala emitwalo 5 ku NASA kyokka ate Nabbanja yavuddeyo n'atutegeeza nti Nuupu babakutte ababaka nga baprintinze obululu okuyita eri mu bitundu bya Jinja. Njagala tugende mu maaso n'okubeera nga ate Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tulaba video eno njagala njikuwe olabe butya Balamu bamutute emisinde wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko jimpere like wogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogugitamuza ate okutuuka ku buli sekinnoomu nkankwe video eno ate tusobole okubeera nga tweyongerayo. One last more council. Finally has cut. Norwalero lukeddenge ennaku endala wezikeera era nga luteeketeeke olw'obuli omu lwabadde alindira olunaku mulindwa. Elias Nalukola Luyimbazi abukezezza Nkokolo okugenda okubeera nga yeronda ono nno wasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga akuutira bannakawempe obuteesuulirira kuleka ddembe lyabwe era eribaweebwa ssemateeka ogenda maaso n'okubeera nga balonda n'abategeeza nti mugende mulonde kubanga akaluluko kikulu nnyo nnyini ddala. Kankuwa ebigambo bya Elias Luyimbazi Nalukola era agenze maaso n'okubanga alabula ababe by'okwerinda bagenda maaso n'okutulugunya abantu ate n'okusako okulabula ababbi b'obululu. Mugende mukozese eddembe lyammwe okusalawo ani anaabakiikirira. Amawulire mangi ge tufuna agoolesa nti waliwo okubba oba waliwo ebiteekerwa okukola mulimu okuba nti bakuŋŋaanyizza bato baffe abavubuka okuva mu ghetto bajje bakyankalanye okulonda awalonderwa mu polling stations ez'enjawulo olwenna emmotoka ezo ezitaliiko number plates zijje n'obululu obwawedde dde okutiikinga balyoke babuyiwemu. Tutegeezeddwa ebifo bingi eyo gye bali mu kuteekateeka nga batiikinga obululu. Batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'abamagye bali eyo batiikinga nti Pastor Luwaga naye ali eyo Nakamiro naye tubirondoola. Amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwala nga ga nsonga era tugalondoola n'ebifo ebyo tugendayo tubakyalireko tubabuuze bannange kituufu ebiboogerwako bituufu. Mukyala Nsereko ow'ekitiibwa ebikwogerwako bituufu nti oli eno oli mu kugaba ssente nga bw'otiikinga obululu. Mukulu Pastor Luwaga bikwogerwako bituufu kuba amawulire ago tugafuna naye tetugatwala nga gakusaaga era tuteesa musigale nga mutuwaaki amawulire ago naye tubasaba musigale nga muli banywevu. Obukulembeze buva eri Katonda. Katonda kyaba ayagadde kibeere yalagira bulagizi abantu ne bakikola na bwe kiti ekirina okubeera kijja kubeera naye tusaba bannaffe be tuvuganya nabo bagumiikirize anaasinga obuwagizi obungi
anasinga obululu obungi tukkirize yoyo abalangirirwa ffe tulowooza kyekisinga obulungi si bwe guli yenkola eya demokrasi. Today I have already voted. I have voted in my favor, and I encourage all voters in Kawempe North to turn up and vote. Don't be intimidated by the presence of the armed. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Balamba Rugahara avuddeyo n'agenda maaso n'oba ng'ategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform kyabbye obululu ne kigenda maaso no printinga obululu wali eri ku Naso bwererako ddala emitwalo 5 mbwera ab'ebyokwerinda bwe baba gugumudde Nuupu kwe kudduka emisinde munywanyi ne babasuuzaako obululu obuwererako ddala emitwalo 3 wabula ebiri ne bakuuliita nayo bagamba nti ekyo kibasuzizza ku tebuuke era boosi bagenda maaso na kusululirira kalulu kaabwe nga bana NRM bakeetaaga nnyo nnyini ddala kyovula bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga oboolyawo bakafuna. Nga batugambye aba Nuupu baprintinze obululu emitwalo 5 ku Nasa Road obululu obwo baprintinze babukutte obumu badduse nabo basennyonyi n'abalala aba Nuupu babulina so tugenda kukuma boxi nga tewali muntu ayingiza kalulu. Yes, baprintinze obululu ku Nasa Road ku Nkuruma bakutte printer ayabadde ne nyini printer bamukutte. Bya security. Tetukoze feye tusinga emotoka z'eyibanda zibeera zitimwete Kawempe ez'eyibanda yiye yibanda Kakati nno Balamu abadde akyali ku ebyo bannakawempe ne bamugamba nti munywanyi tambula otuviire oluvannyuma lwabo okubeera nga balaba emmotoka eziddabo kabini ezibikiddwako nga ziwandiikiddwako Isingiro district nga beebuuza eza Isingiro zijja zitya e Kawempe era zinonye eki. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali bannakawempe nabo bagamba nti bano abaana baba NRM baleeseewo emivuyo oboolyawo n'ab'ebyokwerinda egitabaddeewo. Njagala nkuwe ku vidiyo zino olabe embeera butya bwetambula ate mu bitundu by'e Kawempe North. Kulonda kutambula ng'ogyeko ebitundu ebimu walabika nga waliwo obuntu obubadde butegekebwa kukolebwa kugeza ng'eWambogo. Wambogo abantu bakedde ku saa 12 ne babeerawo naye ekyomukiso mubi okulonda kutandise saa 2 n'okusoma nga bagezaako okugamba nti obuuma bwe baleese bufu. Wano mu Uganda tokyalina ddala mu Kawempe tokyalina gw'obuzaabuza okulonda badde bakutegeka okumala ebbanga lyonna tewaliiwo bw'osobola kuŋŋamba nti obuuma bwe balina mu sitoowa obukola ku ggwanga lyonna ng'okulonda mu Uganda kuli mu kitundu eki Kawempe North yokka nti tebalemeddwa okunoonyayo obuuma obulamu obuwera 197 ku mitwalo n'emitwalo gy'obuuma bwe balina ekyo kibadde kya nnaku ffe tukirabye ng'akakodyo ke babadde bagezaako okukola bakikola nnyo bwe batyo ebiseera ebisinga buli olaba nga bakereya okulonda. Embeera ekyali yakazigizigi naddala eri bannamawulire bangi ku bo bakubiddwa era nga wetwogerera abamu wetwogerera kati beekwese dda sinakinde bali mu buwambe oba bo bennyini bagenze maaso n'okubeera nga beewaama. Munnamawulire w'NTV mwana muwala akubiddwa okubula okumutta era nga bw'asomose adduse kwekweka mu kayu oba toilet gy'agenda maaso n'okubeera nga ate yalombojja emboozi eno. Kambikuweeko ogende maaso n'okuba ate ng'obiraba. Tukitegeddeko nti ebintu bitabuse sayidi eyo twagala kutusiigira ku kifaananyi.
wenjogera kati ndi mutoyi je nekukumye nze ogwange mbadde ndi Kazangola ogwange mbadde sikwata bululu mbadde nkola story endala nnyo ey'abantu abatagenze kulonda abali mu kukola emirimu gyabwe nkyakola kabangali gye gidde nga kuliko abasajja aba UPDF abaala bali muleeya nga bakutte emiggo kasita bandabye balaba nyambadde press jacket bankubye emiggo babadde balina be bayisangu ne bava okukwata bankubye emiggo kamera bajasiza batugobye wabadde wawa aba NBS nabo ne badduka nga babajjeko kamera zaabwe kati nze bolumaze okunkuba emiggo nenyingira mu bantu nenzijjako press jacket nenzirika kati kyenkoze kwe kudduka mutoyi era wenjogera kati ndi mutoyi era bali mukungamba tuvaayo abasajja we bali balisewo abaaleeya balina emiggo byonna byogera mutoyi kyekigenze maaso nenga buli kimu bakyasiza kamera bajasiza buli kimu ababadde balina obusimu niwoba ng'ozanya geemu buli kimu bakyasiza kyekigenda nsonga ki gye bawa oba tebalina kye boogedde Hasfa wangi nsonga ki gye bawa ebakubya hello nsonga ki gye bawa ebakubya ensonga bo balina abantu bebakutte nga bayisaawo kati balobadde balowooza nange akutte kamera ndi mu batunuzaamu nga batwala abantu nze obwange mbadde sibatunuzaamu bantu mbadde ndi ku sitoola endala nnyo jjukira nti olunaku olw'eggulo munnamawulire amanyikiddwa nga Kibwika yagenze maaso n'okukubwangana guno gwaka akyali mu ddwaliro agenda maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okubeera nga baategeddeko oba baba bagulizaako nti mu kitundu ekimanyikiddwa nga Nammere mu Kawempe babadde babbirayo obululu mu kutuuka eyo ewabadde abasajja abakutte emigemera wala nga bamu beebisse ne feesi zaabwe baagenze maaso n'okubeera nga bamukuba era nga bannamawulire abamu ku abo baafunye obuvune obw'amaanyi ng'era ye musajja wattu akyali mu ddwaliro kyokka nno n'olwaleero akedde nga bannamawulire bebo abagenze maaso n'okubeera nga babeera ku lesiti y'abantu b'okutulugunya kankuwe ku bano Kanare Mugume wali ne kati ali mu kutya kubanga obusajja bubakozeeko effujjo. Samson and Sheila, as you can see, I'm in the car. I'm literally running for safety because I almost got assaulted by men holding guns and dressed in UPDF uniform. Literally in the car because everywhere they see a camera, they are just beating and assaulting. It's quite embarrassing to see on the streets, especially for an election that the Electoral Commission said would be free and fair, but that's for the candidates, especially for the journalists, that it would be very peaceful. I think the question is, why is UPDF holding guns on streets of Kawempe assaulting journalists? Why are journalists assaulted and targeted? And like you said earlier, our equipment has been confiscated and videographer Hassan Waswa has been assaulted badly. I think he will require medical attention. We don't understand why journalists have been assaulted, but that's a question to put to security forces to be able to answer. I'm in the car because I'm running away from a polling station where I nearly got assaulted. If it wasn't for me raising hands and pleading not to be assaulted, and you know, we were a crew and we had to literally run into the car. Well, it's quite a very, very tense moment for the people in the field because, I mean, everywhere they go, they just need to, you know, have protection for their equipment, but also protection for their lives. People that left the newsroom at 7 a.m. or 6 a.m. could return back to their families not in good condition in terms of health-wise. So I need to inform the audience that our equipment as NBS TV has been confiscated at various polling stations. We were able to run away with this particular camera because of our speed. We were able to secure it, but we nearly got assaulted and our equipment confiscated, including our own personal mobile phones. Tuli ku Beyond the Newsroom. Njagala nkweke ne video eno ogirabe. Ayinza n'okuba emmotoka yagyekubidde. Sirikale basenyonyi tebalina batumu. Oyina enjawulo eraga bano basenyonyi bano si basenyonyi. Ebyo byabwe byabafere naawe bantu tubamanyi kati. Byonna bye nayogedde mbyogedde nga nyina intelligence source. Era bye babadde bapulaniza okukola bibalemeredde kati. Banywanyi
embeera bweri akadde kano tesanyusa oba oliawo tewoomesa nakabululu naye ekyamazima amatuufu gavumenti yaffe egenda mu maaso n'okubeera nga eyongera okulinnyirira eddembe lya bannamawulire kakati nno eri ekibiina ekikulira bannamawulire wano mu ggwanga ekyawuja Uganda Journalists Association tubasaba muveeyo ku nsonga nga zino ezigenda mu maaso n'okuba nga zitulugunya bannamawulire bannammwe mubalwanirire nga kwotadde ekitongole kya Human Rights oba tebiri independent nakyo era mukirage ensi egende maaso n'okukimanya bannamawulire bamanye nti omulimu gwe bajjamu gusinga n'ogw'abatujju oba oliawo bwe bakwata so omuntu bamukwata ne bamutwala mu mbuga z'amateeka ne bamuvunaana nga takubiddwako yadde oluyi naye munnamawulire essaawa eno ayasiza kamera zaabwe bazaasa babakubye babatulugunyizza abamu ku bo nga kibweka gwe bakubye obusajja n'ensigo ze tetumanyi oba anadda zikyafunctioninga kakati ebintu ebifaananako ng'ebyo bwe bityo bakulu mutuyambe mugere mu maaso n'okubeera nga munnange mubirwanako kubanga obulamu bwaffe kikulu nnyo naye ne sofute y'omulimu gwaffe nakyate era kiba kya muwendo saabakulu abo abakulembera dwakiri bwe kiba bwe kityo bannamawulire bonna ba abandoninge emirimu gya gavumenti nga tekyali agikavaringa palamenti zituule kabineti zituule mukome mu bintu byammwe mubizise ku TV yammwe yeggwanga yokka nga ffe bannamawulire tetubaddeyo era nga tetukavalinze bintu byammwe kubanga mususo violating amateeka constitution bwebanga mu article 29 kilozi enge ekuwa olukusa munnamawulire okwogera omuntu wa bulijjo okwogera ne munnamawulire okola emirimu gye lwaki ojjo tyoboola eddembe lya munno. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.